Mu lesson quote eyokuna tugenda kutunulira obulamu obutaggwaawo, ekibi n'okufa, gattako essuubira ebiseera eby'omu maaso. Okwagala kuleeta obwenkanya n'ekisa, ekibi kireeta kufa. Tugenda kutunulira enteekateeka y'obulokozi nga bwe yabagibwa Mukama waffe Yesu Kristo. Olutalo olunene olwatandikira mu ggulu ate mwattu nga lugenda maaso n'okuyinda ku nsi kwe tuwangaalira. Kati buli lunaku tulwana ne wiiru yaffe okubeera discipline. Yo obadde okimanyi enti kano yakutondera kubeera mulamu emirembe gyonna. Eddembe lyenga Katonda yaliteeka wali ajja alokole ensi. Ye abaffe Mukama waffe Yesu Kristo okimanyi nti yakkiriza okufa okutufiirira nga n'ekibi tekinnabaawo. Ku lunaku Adamu ne Kaawa baayonoona, Kristo we yeeyimirira okutufiirira. Tusaba bakadde b'amakanisa, abasumba baffe okugattako n'abavubuka enjasa b'eggulu abasoosula ebyawandiikibwa. Lesson wiiki eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Omulungi ali ku CBN tukubuuzaako ate ntukwaniriza mu puroguramu yo lesson wiiki eno, puroguramu kwe tuyigira nga tuli ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama akulabiridde, akuumye, awembejja omutima gwo ne mu biseera ebitali byangu, atakwabulira agamba nti ensozi zirivaawo, obusozi buliggyibwawo n'ekisa kyange tekiri kuvaako, bw'ayogera Mukama akusaasira. Kale nno ng'oli eyo oyita mu mbeera olumu ezikalu by'obulamu, twagala okujjukiza nti Kristo afaayo gy'oli. Aga nti mujje gye ndi mmwe n'abakooye era abazitowereddwa, nange nja kubawumuza. Akubuuzaako nze Nasaani Matovu, musajja Munagomba, ate nga mpangalira mu ssaza ya Ssaabasajja ery'e Buddu. Ndi wano mu ngeri enjawulo n'abavubuka Embula Kalevu ebabulina. Okay. Wano asookera ddala e Muganda nange Alani baliddawa okuva e Kanyanya. Amiina, tusanyuse nnyo okulaba. Omu ku basajja bamanyiddwa obulungi nga bwe muleefu. Asajja abo abekanya tubatumiddeko naddala kwayo y'abavubuka. Era abavubuka mbawandiikidde kuba muli b'amaanyi. Ate ku lino tulina muganda waffe gwe mumanyi obulungi, tubeera naye bulijjo ssebo tusiima nnyo okubanga you honor the invitation. Muganda waffe mwesigwa Enoka okuva ku Mount of Olives SDA Church. Era nga yakulira ekitongole eky'abavubuka ku luuyi olwo. N'ebitiibwa ebirala bingi nyinza obyogera obudde ne butamala, naye nsaba mukize ssebo obuuze ku mulabi waffe tugende maaso. Omulabi waffe twongera okukwaniriza, weebale okufissawo obudde n'ogamba nti kojje oyongere okubangulwa, oyongere okuyiga ebigambo ebiri mu Bayibuli. Era ng'okusaba kwaffe kuli nti we tunaba tumaliriza okuyiga ojja ba munywevu mu byawandiikibwa, nti naye omunaasanga omuntu yenna ayogera ebirala ojja kuba olina ekyokumuddamu, si mu busungu wabula mu kwagala kwa Kristo. Amiina. Muganda wange era ne mwannyinaze omulabi wa 3ABN TV omulungi, tukwebaza nnyo olw'okufisangawo akadde n'ojja n'otuula nga mu ddiiro lyawo wonna wootulabira. Mukama akuwa omukisa kubanga tukkiriza nti ebikolebwa wano byakutuyamba okututeekateeka olubaka ku bugenda okujja. Tweyanza nnyo, tweyanzeege, era katwala tweyongereyo ne lesson namba 9. Emu ku ezo Muganda yandigambye nti sonsomola ng'eriggwa ly'ettovu. Twala tulaba eby'omunda ebiri mu yo, era tuyinza tutya okubitegeera obulungi. Kuno kuba tugenda kuzingulula byama abangi obaolya bye batamanyi bulungi. Naye nga tunaba kugenda munda, nsaba Muganda waffe Alani Ssebo otuweereyo essaala tulyoke tuggule obutereevu. Kale katwebaze. Omutukuvu Kitaffe omulungi, tukwebaza nnyo olw'ekisa kyo n'okwagala kwo. Tukwebaza nnyo nti otuwadde omukisa okujja kwogerako eri abalabi baffe. Ebigambo bino Mukama bya mwoyo era bitegeerwa ba mwoyo. Tusaba Omwoyo Omutukuvu ajje atuluŋŋamye mu byonna ebinaayogerebwa wano. Era Mukama ebigambo bino bituteeketeeke olw'obubaka kwa bugenda okujja. Tusabe nga tuyita mu Kristo Mukama waffe Yesu. Amiina. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Amiina. Omulabi waffe tuli mu kutunuulira kye twandiise ebitundu mu Bayibuli ebirala.
bitwandiise ebikontana ebiringa ebyagala okukontana kiringa kibuuzo contrary passages bino ebitundu bikontana n'ebyo byetuze tuyiga emabega kubanga okuviira lwe twatandikira twalaba olutalo olunene oluvannyuma tulaba omuntu yaani nabiki ebibaawo ng'afudde bino wamanga bitwazuula ekimu ku byo bayibuli byeyigiriza eyigiriza nti omufu mufu the dead are dead titugenda buuza are the dead really dead ekyo tukyakibuuza tukimanyi nti omuntu bw'afa aba afiiridde ddala lwe mulimu lyakutimulira makola ki era mu nfuufu mwolidda kuba g'oli nfuufu era wagibwa mu nfuufu so omuntu bw'afa aba afiiridde ddala ekyo kitwazuula nti omuntu bw'afa taliko kyamanyi taliko kyategeera abulamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliko kye bamanyi sobola byokola bikole n'amaanyi go ng'okyali mulamu amagombe gyogenda teri kumanya teri kutegeera twazuula nti omuntu ono bw'aba afudde yeebaka mu ntaana paka olunaku olw'okukyusa we lulijja era mukama waffe atukakasa nti abali mu ntaana bwe baliwulira eddoboozi lye balivaayo bali mu ntaana kati ekyokuna ate nga nakyo kikulu omuntu bw'afa ekyo nakyo twakizuula takomawo wakaawe ennyumba ye temumanyenga nyuvu 7 olw'omwenda n'olw'ekkumi kati essuubi ly'okuddamu okumulaba liri luddawa bayibuli yatukakasa ku lunaku luli olw'okuzuukira oba ku nkya eyo resurrection morning tugenda okulaba akubadde affe abeebaka era Pawulo agamba timukaabaka batalina ssuubi ekyo kinzizaamu amaanyi olw'abannaffe abeebaka kubanga mukama ffe yennyini aliko okuva mu ggulu n'okwogerera waggulu n'eddoboozi ya malayika omukulu n'ekkonde lya Katonda bonna abafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira so kati ng'omaze okwetegereza ebigambo nga bino bye tuze tuyigako ne Kristo mukama waffe yazuukira n'atuwa obukakafu essuubi ly'endagaano empya lesoni eya wiiki ewedde lesoni namba 8 yogera ku ssuubi ly'endagaano empya n'ebyawandiika weesomeddeko okakasizza obirabye bulungi nnyo kati twebuuza bino wammanga ati byo nga birabikanga ebikontana mubirabikanga ebikontana byebiri bwekisooka Laazaalo n'omugagga Yesu yeyagera olugero waaliwo omugagga ne Laazaalo yali mwavu owokubiri Yesu Kristo bw'aba ali ku musaalaba agenda kufa ayogera n'omubbi ku musaalaba n'amugamba nti leero ogenda kuba nange mu lusuku lwa Katonda ekitabu nekyo kirabikanga ekikontana n'ebiri bye tuyize byonna to depart and to be with Christ olida okugenda mbeere ne Kristo wagenda abeera ne Kristo mu kiseera ekyo byama ki ebiri mundamu tebibanga bikontana n'ebiri bye tuyize ebifuula ekigambo kya Katonda okubanga ebigambo byonange oba okiraba emyoyo egiri mu kkomera spirits in prison atuwuliriza atulaba mukwano gwange awo nawo waliwo ebibuuzo bingi wabaayo ate ekirala kyetwandiise entikko emyoyo egiri wansi w'ekyoto souls under the altar kale twagala kulabikanga balwanyi waliwo entalo eziri mu bannaddiini ennaku zino ne mu babulizi b'enjiri mwamugwawaba terobawulira eyo aniyawaba aniyawaba tetwagala genda mwedo lwaki bayibuli etuwa amagezi nti oba oli mu kugabana enjiri tugabane n'oyo omwetegefu okugiwuliriza tetuli bampaka era Kristo agamba mu Yokaana 5:39 nti munoonya mu byawandiikibwa kubanga mwe mulowooza nti mu byo mulina obulamu obutaggwaawo n'ebyo bye bitegeeza ebyange tuba twagala otegeera obulungi Kristo kyayigiriza ku kufa tuze tulaba nga ebyandiko bye bituyamba kati ebyandiko ebirala bye tugenda okusomako wano era nebyo biri mu Bayibuli ekirungi Mukama yatukakasa nti bwe tuba tuwulira enjiri tugibulira mu mwoyo gwakubaagala sawa kulisayo gye muli eyo
Petero atugamba tubeerenga beetegefu mu bukkakkamu bw'ekitalo okubuulira enjiri eyo. Oyinza otya oyamba omuntu alowooza nti Laazaalo n'omugagga omu ali mu ggulu omulala ali mu Geyeena, oyinza kumuyamba otya? Olabi awo twagala otandikira tuyingire munda. nga muganda yange agenda kuttaanya eyo ensonga. Omanyi omulabi kyandibadde kirungi n'otegeera nti bw'obanga olina ebyawandiikibwa 9 nga byonna bikulaga nti omuntu waafa aba yeebase tategeera wagala kukugenze tali kumawo waka alize mazuukira either agasooka oba ag'okubiri eso nejja kitulaga. Bw'ofuna ebyawandiikibwa 9 n'osinga nekyawandiikibwa 1 wewaawo kale 5 bino ebitaano si bye bikyusa 9 wabula bino ebyawandiikibwa 5 birina okuyimirira mu layini y'emu na bino ebyala ebingi byetuze tukola ki byetuze tusoma. Omulabi waffe njagala okyetegereze nga bwe tusoma bayibuli tuleme gifuula nti egenda kujomba nga yeekontona munda mu yo. Yes, wabula ffe kye tugenda okukola nti tugenda kukwata ebyawandiikibwa byennyini byongere okunnyonnyola ebyawandiikibwa kyebikola ki kyebyogera. Kyenjagadde tumanyi nga tutandika. Luka 16 yessuula olunyolo lwe 19 n'asatuma bayibuli egamba nti awo waaliwo omugagga ne Laazaalo. Kakati w'osoma enyiri eziddako wansi awo akulaga nti omugagga era yali yayambalanga abagagga. Bayibuli egamba yayambalanga ekyambalo ekya bafuta n'effulungu kugamba nga alabikira ddala bulungi ng'omugagga we yalibadde. Yali mugagga nga si wakwogerako bwogezi binyonkondo n'ebiringa ebyo. Kakati ate ku luuyi olulala waaliyo omwavu nga ye Laazaalo. Omugagga tebatuwadde linnya lye, bantu babiri omugagga ne Laazaalo. Kakati batulaga nti omugagga ono nti yatuukanga okulya ng'ono yeesunga obukunkumuka obuva ku mmeeza ye. Kikulaga embeera eno gyeyalimu teyali nnungi ng'alina namba bwa kituufu. Naye ekyewuunyisa nti wayitawo ekiseera kitono bombi ne bafa. Nti omwavu waafa nti bamalayika ne bamusitula yogayoga paka mu kifuba kya Ibulayimu. Kati n'omugagga waafa nti n'agenda n'ajoonyesebwa tebayinza okuyita Geyeena. Kaakati awo wasibuseewo enjigiriza n'enjigiriza gye bayita ya puligatooli omwali muliwuliddeko nti omuntu waafa alina ekifo kyagendamu ne bamukooza akagiri ng'asitulira biri. Wasibuseewo enjigiriza nnyingi ezisibusaawo era bangi abakkiriza bwe batyo nti omuntu waafa wabanga abadde akola bubi agenda mu kifo ekyo n'akola ki n'atulugunyizibwa. Kakati ebifo bibiri abatuukirivu bagenda mu ggulu kibayita ekyokwesiiba, abajeemu ne bagenda eno mu kubonaabona okutenkanika. Kati batulaga nti omugagga yagenze eno mu kubonyaabonyezebwa. Kati omwavu ali mu kifo kya Ibulayimu. Twagala okunnyonnyoka ddala ddala kituufu ensonga eno ya ddala mu Luzungu akozesa ekigambo litro oba kyali kifaananyi oba kyakulabirako. Kyetubuuza ekibuuzo awo kigamba Yesu Kristo mu kugera olugero luno kuba alaga yali agera yali alubira kutuyigiriza nti omuntu bw'afa agenda mu ggulu bw'aba mulungi oba bw'afa agenda mu Geyeena bw'aba mubi. Ekibuuzo kikulu nnyo kubanga w'osoma ennyiriri ezisooka n'ezisembayo wansi ojja kwesanga nga ensonga enkulu yali yakufa na mbeera ya muntu mu kufa. Wabula Kristo yali agezaako okutulaga engeri gye weeyisaamu ku nsi eraga kinene nnyo gy'ogenda okumalira kituufu nnyo ky'obulamu bw'obeera kuno ku nsi kikulu nnyo oba gy'ogenda okukola ki okuwunzikira. N'olwekyo tulaba omugagga n'engeri gye yali yeeyisaamu n'amaliriza nga tafunye kye baali basuubira kubanga bano jjukira bali mu Bayudaaya babayita ensigo ya Ibulayimu bali mu lulyo olwo bakkirizanga nti bo kibakakatako okugenda mu kifuba kya Ibulayimu
kati omwavu ono ayinza okuba ng'akirira bannaggwanga nga bo bali awo kugamba desitini yaabwe tebabasuubira kulokolebwa obulokozi bwaffe Abayudaaya naye ekibakuba ekyo nti Kristo wahagira n'agamba nti ate omwavu yakolaki yafuna kiri kyebayayalira omugabo gwe baagala bonna. Netwagala okwekenneenya emboozi eno ddala Kristo yali agezaako okuwulira ebyawandiika tulabye emabega tukakasiza nti omuntu takola taliko kyamanyi abafu bali mu ntaana zaabwe paka Kristo takomawo akawaabwe talidda mu nju ye nate kutuusa okuzuukira okitegedde. Kati tusobola otunuulira ebintu ebimu kati okwogera ku kifuba kya Ibulayimu ddala kubanga omuntu waafa agenda mu kifuba kya Ibulayimu kyo kyenkanawa obugazi sokalowoozeemu singa byali bya ddala kubanga Ibulayimu yali muntu nga ffe otubanga buli omu agenda mu kifuba ekyo kikola amakulu ddala. so kyali kifaananyi okusinziira ku nsonga y'ekifuba kya Ibulayimu. Ekyokubiri emboozi eno wakati w'abantu abali mu ggulu n'abali mu Geyeena ddala kisoboka kubanga batulaze osoma olugero ne bakulaga nti omugagga n'akaaba nnyo nti banendi eno mbonaabona Laazaalo waali nnyambye akwate waakiri olunwe ateeke gamba Laazaalo alabule baganda bange be naleka ku nsi baleme kumalira eno gye ndi kugamba tekikola makulu emboozi wakati w'abantu abaliwa mu ggulu n'abali mu Geyeena. Kana ensonga endala gye tuyinza otunulako ettondo ly'otuzzi eyo ddala ndi mu lunyata lw'omuliro nzigwawo nze neesaba ttondo nti bwata ku ttondo ontonyezeeko nepipa teyandimazi baneetaaga semayanja nsobole okuweweera. So kikulaga nti mbutuufu ensonga yali wano si ku mbeera ya kufa oba omuntu waafa alagawa wabula Kristo yali atulaga embeera gye weyisaamu ku nsi eragawa gy'ogenda okukola ki ate Kristo okozesa ensonga eno kwegamba yayagala nnyo okukozesa ebintu abantu bye bamanyi. Abayudaaya bano balina enjigiza ze baali bakomboozezza kuva mu mawanga amalala era nga batandise otanka n'omuntu waafa nga tebakakasa byawandiikibwa bino ebisooka eno bye tulabye nti omuntu waafa taliko kyamanyi agenda mu ntaana yabateeka mu nsi bamulise ekitangala naye beesanga ate nga bebakomboozesa enjigiriza ezo kati ne batandika okuleeta ebintu kati Kristo agenda okujja ng'enjigiriza zikakase bakkiriza ddala nti omuntu waafa alina awantu waalaga kati naagala okukozesa ekifaananyi ekyo kyebakola ki kyebamanyi okubalaga ensonga enkulu. So olugero luno ekisooka lulaga the status and social recognition in the present kituufu are not the criteria for the future reward. Kristo kwasinzira okuwa kuona omugagga twandigambye nti eri mu ggulu gwe bandisoose okusembeza omwavu ye ne basenza oluti kyalubiri obayambako otegeera. Kituufu. Number 2 the eternal destiny of each person is decided in this life and cannot be reversed in afterlife. Kyonaabeera gye bujja byonna birina kukolebwa wano ku nsi kasita kakutanda n'ofa nga bw'ofudde bw'olibeera. Ekigezo kiba kiwedde. Ebibuuzo tubikolera wano. Kituufu. Era batugolola tetunnafa. Waawo. Ogenda okufa nga notice oziwandiise nti nze ndibeera mukulu oba ndibeera mulamu oba ndibeera mufu emirembe gyonna. Kituufu. Yegamba nga tuva katundu kano kubanga Kristo atugamba nti wali gy'agenda sangula buli ziga mu maaso gaffe tewali kulaba nnaku yadde byonna ebyedda biba bikoze eki naye kaakati gamba nti ndi mu kwesimba ndi mu ggulu naye nga ku nsi eno ninayo muganda wange ali eno ennaku gyalimu Yerusalemu n'atukula ddala ddala nsobola okubeera mu ssanyu tekisoboka niba terikyali ggulu. Kugamba kikulaga nti ddala ddala kino kyali kifaananyi ekyo nsose kiwulira leero ekyo ennaku eyoza lumonde nandyagadde okwongera kakantu katunonye wano nti
omaitita ne tukwata enjigiriza zino naye ne twazirowoozaako naki kyezitegeeza bw'ogamba nti nno ogenda beera mu ggulu nga taatawo ali wansi maye bino bitu bibakayanira kuba omuntu agamba nedda omuntu waafa balina gyalaze ekyawandiikibwa kikino ekyebuuzibwa gwe ng'omuzadde omwana wo katugeze tasobodde kutuukawa mu ggulu omwana we kagwozadde olwanya okumuzaala wuuyo mukama amukoze eki amukuwadde yeeyonoonye n'ensi agenze mu geyeena nga mukama ali anakuwembejja bwe mutambula mu Yerusaalemi empya bwe mutunuulira ebizimbe n'ennyumba z'abateekedde ng'owulira emiranga gya mutabani we eri wansi awoggana akaba nga bwati wagenda okuba emirembe gyonna ssanyu ki eriri mu ndowooza eyo omulabi ky'olina okulowoozaako era ekyo kikuleetera okubuuza Katonda wannaba kyono awuliza abawoggana eri wansi nga yennyini yakuma omuliro ate nga bano bana bawembeeji abagamba buli kimu kiri bulungi Katonda kyoyo ogamba endowooza egamba nti omuntu bw'afa agenda mu ggulu bw'aba mulungi n'endowooza egamba nti omuntu bw'afa agenda mu geyeena bw'aba mubi tezimbiddwa ku byawandiikibwa bw'oba otegedde bulungi olugero luno olwa onagga gono ne Laazaalo naye ate waliwo omulabi waffe okubuusa okusoomooza okulala kuli ku Mukama waffe Yesu Kristo era yakule nandigambye nti kwe kusibuka abakuleeta bonna basibuka awo kuli ku musaalaba Gologoosa twandigambye essaawa 9 ssaawa 6 Mukama waffe akomereddwa bwereere ali wakati awo eruyi n'eruyi waliyo abajeemu babiri omu yali mutemu omulala nga mubbi omu n'amugamba oba oli mwana wa Katonda tulokole bubanga ddala yeggwe era nga kitabi wagaa nti oba oli mwana wa Katonda gamba amayinja gano gafa okitegeera omu atalina kukkiriza omulala naga naye John tukoze bitugwana naye ye talina kyagwanira era n'amugaa nti mukama wange ondabiranga ddala mu bwakabaka buffe olulimi lutukozese ne waffe ondabiranga ddala mu bwakabaka ekiri ko Kristo agamba omubi ku musaalaba nti leero tunaabeeranga ffenna tugenda beera ffenna mu lusuku lwange kituufu muganda nange in fact olaba Yesu Kristo yagenda mu lusuku lwa Katonda n'omusajja oyo ku olwo omanyi nandyagadde otusomere Yokaana essula ya 2 omunyiri 17 Yokaana essula ya 2 emboozi yo gituwadde bulungi era bwetyo bweri abantu kye batera okwogera kye kino batya ne bagamba mazima bukakafu kyobula bw'oyagala obusinga ku buno nti omuntu waafa agenda muki agenda mu ggulu naye ate njagala weebuuze maaso gye tulaga mu lesoni abantu emu bagenda kugamba bwe yafa yagenda wansi kubuulira myoyo egiri eyo wansi mu kkomera ate wano agenda wa bye abantu batalowoozaako nga bali mu kuvunula ebyawandiika mu ino engeri naye tujja tuukayo eyo Yokaana 2:17 jjukira wali agambye agamba mazima leero oba mu nzivunire zisinga agamba mazima leero ogenda beera nange muki mu kwesiima kale Luka 2:3 ebyawandiikibwa bigamba nti Yesu n'amugamba nti mazima nkugamba nti leero onooba nange mu lusuku lwa Katonda basi abantu abasinga nga bagamba kyekirala naye soma Yokaana essula 2 olwa 17 gamba nti Yesu n'amugamba nti tonkwatako kubanga sinnaba kulinnya mu ggulu eri kitange kati nga ekyo kikyali mu bwongo ba mu matu g'omulabi gendako mu kubala 23:19 ekitabo kye bayita kubala 23:19 ekitabo kino kye bayita kubala essula yakyo eya 23 olunyiriri olw'19 Bayibuli egamba nti Katonda si muntu okulimba so si mwana wa muntu okwejjusa ayogedde n'okukola talikikola oba agambye n'okutuusa
talikituusa. So ekyebuuzibwa kikino Kristo ni gwe yalimba mubbi ku musaalaba oba Mary Magdalene muki Bayibuli egambye Kristo talimba. egambye talimba si bwe kiri. Kati ekituufu kyeki. So kiba kitegeeza envuunule ye egamba nti kwolwo olunaku lwennyini lwe yagenda nfu. Era onoba nange mu sukulu Kwe analysis yokka ebyawandiikibwa ebyo bisatu. Kubanga wano mu Yokaana 2 agamba tonkwatako sinabagenda wa kitange. Naye ate teyagenda mu ggulu. tujja Ate teyalimba mubbi ku musaalaba. Kati ekituufu kyeki. Basi. So wano tumulaba ku musaalaba amugamba nti nkubuulira amazima ogenda bya nange muki waliwo ekigambo kyenzigyewaawo ekigambo leero so ekiri wenkugamba zino statements ebbi njagala ozinvuunulire ombuulire enjawulo eriwo wenkugamba nkubuulira amazima leero nti ojja kuba nange mu kwesimba naye nkugamba nti nkubuulira amazima leero ojja kuba nange mu kwesimba enjawulo eriwa mwezi statements ebbiri zenkoze nkubuulira amazima leero nti ogenda kubeera nange muki mu kwesiima ne ngamba nkubuulira amazima leero ogenda beera nange muki mu kwesiima enjawulo yerwa mwezi emboozi ebbiri kyekyawukanye kino kyenfunyemu abuule kyenfunyemu anti obuuliza amakulu genfunyemu ekisooka eri esoose ogenze n'ogamba kyobadde otegeeza oyogera leero kiribaawo mu budde buno bwe tulimu bwennyini wano wooyogerera ku kiribaawo ekyokubiri olaga nti ekyo kyandibaddewo gye bujja kigenda baawo leero exactly kyenfunyemu. So omulabi kyolina okumanya nti webaali bawandiika bayibuli mu Luyonaani temwali mu koma temwali mu full stop mwebale ne semicolon bazino punctuations bwe tuyina tebyalimu. So abawandiisi ba bayibuli abagivuna mu zino ennimi endala nga kwotadde n'Oluzungu obuzibu buva olw'okuba bo baali bakkiriza nti omuntu waafa agenderawo muki mu bwakabaka olw'ensomesa y'Obukatuliki erezzemu egyo ebyasa jjukira amazima gajja gakomawo mpola mpola okiraba. So eyo koma bw'ogikyusa mwe muva ezo statements ebbiri zenkuwadde. In fact bw'ogikyusa n'ogize mabega w'ekyo ekigambo leero awo amakulu gakyuka wekizza mu maaso era gaddamu nakola ki. Era omwandisi wa lesson n'atugamba nti Luka kyeyali agezaako yotegeeza nti amazima gali mu kugamba kwolwo olunaku lwe baliko ku musaalaba nti omubbi ajja kubeera naye muki mu kwesiima. Era omwandisi wa lesson ye kyasinga okugjamu nti kiraga okukkiriza kuno omubbi kwe yayina ku musaalaba talina kye yawa Katonda yali tabatiziddwa ne sabbiiti teyagikuuma. Okitegedde? N'afuna obulokozi. Lwaki? Kubanga Kristo amugambye nti nkubuulira amazima kuno olunaku lwe tuliko wano ojja beera nange muki mu kwesiima ddi ku mazuukira. Kye yagamba Mary Magdalena. Ye kambuuza ekibuuzo munaye munanyongera okumpabula naye ekibuuzo egenda kibabuuza ngenda kibabuuza nga tumaze okuwumulamu. Okuyimba kitundu mu kusinza mu mpya ez'omugulu. Bwe tutyo tusaanye okufaayo okusinza kwaffe okufaananya n'okwo okweggulu. Mu program Yimba Nange nkuleetera choirs singing group Kulinya
Ssekinoomu n'abakubi b'ebivuga nga batendereza Katonda mu nnyimba ezisitula ebirowoozo byaffe eri omutonzi. Tosobwa program yimba nange wano ku 3ABN buli Saturday okuva ku ssaawa 2 okutuusa ku ssaawa 3. Nange omwanjuzi wo Kiwumulo Aleluya. Buterevu tukulisa mukwano gwange kumulamu oli wakati mu program lesson week eno bigira ku birebe bya Mukama waffe Yesu Kristo. Bwe yakatwegattako mukwano twongera okwaniriza ate ne tukwebaza nti webali kufaayo gwali ku YouTube okulayikinga kusubscribinga ne comment ugirekawo mutuzamu nyamanyi mikwano gyaffe. We really love you. Mukama tusaba abongere ekisa. Katuli tukyagenda mu maaso n'okuzingulula ebyama. Ekyama ekyaso twakizinguludde ekya Lazaro n'omugaga. Siwe kiri? Nti omuntu bw'afa ekyama kino kiri kyasigala mu ntaana. Tagenda mu kuloba mu Geyeena. Luli lwali lugero Yesu lwe yali akozesa nga natuyamba otegeera nti bwe weeyisa leero era bw'otyo bw'olibeera emirembe gyonna. Tewagenda bawo magic nti olwa status yo nti oli mugagga katundu. Nti olwokuba bampadde obwa nti ate kati awo nze ngenda okubeera nga eri mu ggulu nze nga b'ebibanja nedda. Kitegeera naye ate ne tulaba ne olumumbi ku musaalaba badde n'ekibuuzo leero munyambeko paka n'omulabe waffe ayinza otuyambako kuba Yesu agambye nti leero onooba nange mu lusuku lwa Katonda nzibwe njyawo wennyini. Leero onooba nange mu lusuku lwa Katonda. Ddi lwe nfuna obulokozi? Mbufuna nkya, mbufuna ggulo oba leero? Wasabidde n'okukkiriza. N'ekirala Bayibuli beeyogera ku kulabula bwega nti tokkakkanyiza mutima ddi otakukakkanyiza leero. Bebulaniya 3:17. Awo olugero lwe nasoma juzi lugamba nti olunaku lw'obulokozi lwadde leero. Today is the day of salvation. Kugamba nze bwe nagenza awo ne ntula munega naye ekintu kino wakale kitukubye nnyo omutwe naye bwe tuddamye omunda ne bwe mba kitaddemukko leero onooba nange mu lusuku lwa Katonda. Ddi Yesu yawa abantu obukakafu obw'obulokozi ng'oggyeko leero? Will I be sure nti Yesu agenda kundokola enkya? Bayibuli wegambye nti olunaku olina olu lwadde leero. So Yesu teetayawukanye n'abawandiisi balala bw'agamba nti leero n'oba nange mu lusuku lwa Katonda. Leero nga Abayudaaya bantunulidde bubi nga ne bakabona bali mu kwogera ebitabo ebiyitika ogenda kuba nange mu lusuku lwa Katonda. Leero lwamuwadde obukakafu bonna abamusembeza olwaleero eba obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Amiina. Nze yego gye nafunyemu twalagenda ndowooza ku Wednesday and Tuesday to depart and to be with Christ. Yoluka soke tulusome kubanga Sulemo paka ku 24. Pawulo ono ng'ali mu kkomera e Roma awandiika ebigambo bino ffe Abakristaayo tusigala twebuuza ebibuuzo. Somewo Afilipi Sulemu olunyiriri lwa bumeka 21. Tuuka ku 24. Aga nti kubanga gye ndi okuba omulamu ye Kristo n'okufa ge magoba. Naye obanga ng'okuba omulamu mu mubiri okwo nga kye kibala eky'omubiri gwange kale simanyi kye neeroboza. Naye nziyizibwa enjuyi zombiriri nga neegomba okugenda okubeera ne Kristo. Kubanga kwe kusinga ennyo nnyini. Naye okubeera mubiri kwe kusinga okwetaagibwa ku lwammwe. Kakati sebo Kalumanywera alimba Filipi kusinga awo Abatagali
kubanga abantu banaluzaala waali awo abantu batapita ne bagamba nti Pawulo yali agenda kuba ne Kristo there and then mbagirawo yali asuubira okufa naye mu kufa bagamba nti ng'agenda ave mu mubiri guno agenda abeere ne Kristo mu mbeera ey'okufa kyetulabye eri nti ebyawandiikibwa giva ne gibulaga tebikontana era kasola banga bitandise okukontana ngoma kikkakatako okuddayo okwetegerereza ddala kuba tolya nti Kristo talimba ate bino byonna byogera kwani era omwoyo yalungamye y'omu naye ekituufu kyekiriwa Pawulo kikyategeeza Pawulo yalina obukakafu kubanga eri mu Balumi 8 agamba kiki ekiritwawukanya nani ne Kristo kufa kulaba nnaku n'agenda ng'abimenya kwegamba agenda okulaga nti tewali n'ekitya n'ekimu ekisobola Pawulo nani ne Kristo naye makkati wano waliwo okufa era Pawulo yali mukakafu tuyokatali giri alina okukola ki alina okufa naye waalimala okufa wali okola ki okuzuukira ekiriddako kiriba ki kubeera ne Kristo kakati abataputa ebyawandiikibwa bino beerabira nti Pawulo y'omu yawandiika eri mu Timoseewo ekyokubiri 4:8 n'agamba nti alindirira engule egenda muweebwa ddi olunaku lwalirabika Kristo. Amiina. Kati omuntu asobola kuba y'omu nga yenayogera kirala ate naye okuba endogo. Mukama ffe nyini aliko okuva mu ggulu yawandiika Basesalonika enyiri ezo ez'essuubi nti aliko okuva mu ggulu n'abafu balikola ki balizuukira. Kati okukontana kuno omulabi waffe omulungi tukusaba obeerenga mwegendereza abaganda bagamba ow'amayuga ayita ku lutindo nzo gwayo kubanga ebyandikwa bino bikakafu era tebikontana. Pawulo yali mukakafu nti agenda kufa n'oluvannyuma lw'okufa lw'okuzuukira abe ne Kristo emirembe n'emirembe. Ye kambuuza ekibuuzo kankuba ekifaananyi kati nga Abeeri yafa kati emyaka gisoba mu 15 kyangaavu bwekiri lwe yakoma otegeera bw'anaaba azuukidde watandikira wennyini awo watandikira anaawulira nga wayisewo ebbanga ddene nnyo bukyangaafa kiringa omuntu yeebase neewuuza nti nze yeebase nsobola okujjukira nti bwensimuka bwe nti ntege nga ntutte ebbanga ddene essaawa 8 omuntu agamba twebakidde essaawa 8 kiba kizibu kyakukkiriza kiringa katugeze oyina bangi kumwe kino kyali kikutuuseeko naddala abaali bayitiddeko mu masomero neweebaka neweegamba ngenda kwebakira essaawa ezi ngenda kwebakira eddakiika asatu n'otunuulira essaawa nga ziri essaawa 2:00 kuba olina ekigezo enkeera ogenda okuddamu okutemya n'okuzibula nga ziri essaawa 9 ogw'okumakya neweebuuza zino essaawa zonna nzeebase ntya kyobanga olowooza weebase eddakiika meka 3. So nawe no Pawulo mu kuwandiika kwe yawandiika n'alaga nti okuva mu kufa kuba ye yeebase mu kukkiriza ng'ekyawandiikibwa kyogambye ekyo Timoseewo ekyokubiri naye n'agamba essula esooka olunyolo lwa 12 awandiika n'agamba nti I am fully persuaded nti gwe nzikiriza asobola okukuma ekyo kye muwadde eri olunaku luli kikye muwadde bulamu bwange. So yamanyi nti wenfiira bwe nti ebirowoozo byange bikola ki bwe bikoma nga omubuulizi bwe yatugamba ekiriddako ekyaddamu otegeera. So kino kye kitulaga ffe ng'abakkiriza nti gwe okufa engeri gye tutunulira okufa tetutunulira na nnaku ffe tukutunulira mu kwesima nti finally ngenda kukola ki kuwummula. Tugamba timeline kyebiriko ku list webala kati wano ndi mu bulamu buno obonaabona wano mu kufa no activity the next thing kuzuukira kubeera ne Kristo. Kiva abakristaayo mu mirembe giri okufa tekwabatiisanga nga ffe tukutiisa kati kuba ye omusajja amanyi Kristo gwe nzikiriza mulamu Kristo gwe njagala bakulisiza empologoma kyemmanyi omubiri gufudde fine naye ekiddako mazuukira. Ekyo mulabi kikumire mu mutwe kubanga eri nga twogera ku myoyo giri egiri wansi
tujja kijjayo fakisi lwaki tulwawo twagala kati kwetegereza emirimu gya bika bibiri waliwo egiri wansi w'ekyoto ne wabawo n'egiri mukomera so gena giri mukomera twogere ku giri mukomera egyo mukadde wange gwogenda otuyambako ku giri mukomera ogikaye twagambye wali infact nga bwogenda mu Petero ekisooka 3 lunyiri luwanvuko naye nze bwe nandyagadde onsomere 18 ku lwabiri awo wali ekinyusi awo nga bwogendayo jjukira abamu bagamba bwe yagamba omubbi ku musalaba leero ogenda bya nange wa muggwe kati naffe twagala tubabuuza ekibuuzo ku byombi yakola ki kuba omulabe abalina enjigiriza eno bagamba omuntu waafa akola ki agenderawo n'agendayo n'akunokolayo ekyawandiikira mu Luka najja n'akunokolayo ekyawandiikira mu ki mu Petero kati naffe twagala obuuza nga tugenda okuddamu kino ekibuuzo kiki yakola ku bibiri yagenda mu ggulu n'omubbi n'alimba Magdalena ku Sande oba yagenda wasi n'akola effort oba crusade TMI agitutte wansi mu Geyeena ekyawandi envunula eno kyetwanjagadde tusooke anyway sooka otusomere kubiwandiikwa bingi ebiri byonna twagala tubiyitemu sooka essula 3 olunyiriri tugenda kusoma lwa 18 olw'19 webulega nti kubanga era ne Kristo yabonyaabonyezebwa olw'ebibi omulundi gumu omutuukirivu olw'abatali batuukirivu abantu twandisosana tupozingamu katono just kukasukayo jinja mu njuki yabonabona emirundi emeka gwali gumu waliwo abakkiriza nti buli lwe basaba waliwo ayino amaanyi agamuyisa mu kufa omulundi ogwokubiri buli wamuyisamu kankirekawo yabonaabona omulundi gutya gumu omutuukirivu olw'abatali batuukirivu atuleeta eri Katonda bwe yattibwa omubiri naye n'azuukizibwa omwoyo era gwe yagenderamu n'abuulira emyoyo egiri mu kkomera basi awo wava obuzo olina agamba kati Enoka Abadvent wane Bayibuli wekola ki yekambuuze n'ekibuuzo gyali mu kkomera giri mu kkomera gyali kyobolege era gwe yagenderamu n'abuulira emyoyo egiri mu kkomera current giri mu kkomera gyali mu kkomera Bayibuli egambe giri genda maaso tutandika twagala tusooke twejjukanye Mubuulizi sura ya 9 olunyiriri lwa 10 nsaba olusome omanyi nga tugenda okuvunira ebyawandiikibwa bino kyawandiikibwa ku kyawandiikibwa lunyiriri kuki ku lunyiriri tugenda osoma wano kye batugamba infact tugenda soma ennyiriri 2 mu Mubuulizi tutandike Mubuulizi 9:10 mwenda olw'ekkumi lugamba buli kintu omukono gwo kye gulaba okukola kikolanga n'amaanyi go kubanga tewali mulimu newankubadde okuteesa newankubadde okumanya newankubadde amagezi magombe gy'ogenda omuntu atalina amagezi oba omubuulira akole ki waliwo omugaso okumubuulira nga talina amagezi tawulira tamanyi tekikola makulu ekyo kimu 12 olw'omusanvu Mubuulizi era sura 12 olw'omusanvu ga nti envufu nedda mu ttaka nga bwe yali omwoyo ne gudda eri Katonda eyagugaba basi wano Bayibuli awo kyevunula ng'omwoyo kite kisanze mu lubereberye 2:7 nti bwe yali atunda omubiri guno yakola yabumba ettaka n'assaamu omukka sikyo omuntu n'afuuka omuntu omulamu King James kyeyita a living soul awo tukkiriziganya so bw'afa the reverse happens ekibuuzo kye twagala obuuza mu Petero ebibuuzo ebi bibiri ekisooka lwaki yabuulirako myoyo gimu ko oba osomye olunyiriri olugamba nti yabuulira abo abaali muki emyoyo egiri mu kkomera mu biseera byani biseera bya Nuuwa lwaki joka gye gyaliyo ontegedde kyembuuza yekkomera liriyo enekkomera twagala okwogerako gye gino emibiri gye tulimu gye kkomera litya soma Baruumi sura y'omusanvu Pawulo awandika n'agamba nti ani ananzija mu lino ekkomera lyakola ki lye ndimu O wretched man that I am, who shall save me from this body of death obujeemu oyagala kwejja mu kibi oyagala kirekeraawo naye ate omubiri gukola ki gukuzaayo
Wakwate mune tujja kubuuza tugamba bamusibe tubuuze tubitegeere Balumi essula 7 somo olwabiri mu 4 n'olwabiri mu 5 nze nga ndi muntu munaku ani alindokola mu mubiri ogw'okufa kuno neebaza Katonda ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe kale bwe kityo nze nzekka mu magezi ndi muddu w'amateeka ga Katonda naye mubiri wateeka lya kibi kati oyo omuntu ayogera bw'atyo ayina eddembe oba akulabikira ng'omuntu ayina wali mu kifo kyeyagala okuvaamu okuvuunuka ali mu struggle ali mu komera in other words okitegeera so Bible wandika negamba mu Petero nti njagala ojjukira ekintu kino teri kyawandiikibwa kimu kirina kontena byawandika biki birala bw'oba ovvuunula kino n'okivvuunula in light of all the other verses wano Petero kyali mu kugamba in fact another important thing wano kinjagala nkusomere ojja kunvunira mu iyo Petero ekisooka 3 ani yabuulira kyekibuuzo kubanga muganda ng'ogenda mu maaso ekintu kino kye tuliko kizimbiddwako endowooza ewambye kyenkana ensi yonna very true nasinkana abakungu gye buvuddeko baali bambadde essaati njeru n'empale eza kivuuvu kakobayita kivuuvu gure wali ewaffe Masaka baali bali mu kwasa nku nange nenjigana okwasa enku yakati luwe emitwasa ku nku nenvaayo nga nekalakasa neŋŋamba nedda omuntu bw'afa agenda bw'afa abeera mu ntaana ne baŋŋamba zuukuka onze ntya ebyandikwa bigamba nti omuntu bw'aba afudde nga mutuukirivu agenda mu lusukulu wa Katonda kyo kimu bw'aba mujeemu agenda mu kkomera prison ate abo baali balakuba waliwo nali sokyowulira nga bagamba purgatory so this issue twetaaga otegeerera ddala Petero kyawandiika lwaki yakiwandiika era ki kye yali aluubirira very true in fact sokoddemu osoma olunyiriri olwo tulekanye tusome olunyiriri olw'19 n'olwabiri Petero ekisooka sula eyokusatu sula eyokusatu tuli mu Petero ebbaluwa esooka essula 3 yes era onaavaawo tumale tudde mu Ebbulaniya 9:27-28 bwino agamba nti era gwe yagenderamu n'abuulira emyoyo egiri mu kkomera si yagenda oba gwegenda maaso edda abataagonda okugumikiza kwa Katonda bwe kwali nga kulindirira mu nnaku za Nuuwa eryato bwe lyali nga likyasibibwa amazzi mwe gaalokolera abantu si bangi gy'emyoyo 8 kati njagala wekkanye kino abaawona abayise eki emyoyo 8 gyakola ki naye nga tebaali bantu baali bantu so oba okkiriza nti gino 8 gye bayise emyoyo baali bantu kati giri egyafa agiyisa atya abataagonda so ekiri tebagondera ki kiki batagondera enjiri ani yali agibuulira agiyisa mwani mwoyo ono yazuukiza Yesu yagenda okubuulira yes naye ng'abuulira ku lwa Yesu basi naye nga alina gwakozesa ye Nuuwa omubuulizi w'obutuukirivu naye kunokolayo akantu katono nnyo wano Ebbulaniya 9 omanyi waliwo ayinza okwagala okulemera kweno ensonga naye nga bwe twagambye wali nti olina ennyiriri 9 zoogera kino olina olunyiriri lumu lwogera kino 27-28 agamba nti era ng'abantu bwe baterekerwa okufa omulundi ogumu ofa omulundi gumu oluvannyuma lw'okwo musango oluvannyuma lw'okyo ki musango era ne Kristo bw'ati bwe yamala okuweebwayo omulundi ogumu okwetikka ebibi by'abangi alirabika omulundi ogwokubiri awatali kibi eri abo bamulindirira olw'obulokozi basi Petero kyatulaga wano mu kino ekyawandiikibwa kintu kyangu nnyo oba ng'otegedde ensonga gy'ayagala okuleeta nti Kristo nga bwe yafiira ebibi byaffe n'azuukizibwa omwoyo ogwo gwe gumu the Holy Spirit ye yakolera mu Nuuwa we yali ali mu kubuulira mugira emirembe abantu bwe batakkiriza njiri ye whereby amataba gajja ne gakola ki ne gabasaanyaawo
era abo abaawona gyali emiyoyo emeka 8 bw'oba olese bayibuli ne yeevvuunula nga togitadde mu ndowooza yo gwe kugivuunula nga bw'oyagala tutegeera ntwangudde emiyoyo 8 nti temwagikutteko. Ekibuuzo kyakyo olina okwebuuza mulabi waffe ng'owuliriza endowooza eno kye kino, nsonga ki Kristo gy'agenderamu mu geyeena okubuulira gino emyoyo ng'ate akimanyi tegigenda kukkiriza? Kuba olwedde newe gyafiira tegyakola ki? Tegyagonda. Jjukira wali agambye ffenna okufa tufa omulundi gutya gumu, oluva ku ekyo musango. Ye agambye n'ogamba nekindagadda nti omwoyo oyo gwe yagenderamu mwoyo wange mwoyo wa Mukama tawakanenga mirembe gyonna n'abantu lweri mukaaga olwokusatu. Yes. Kwegamba ekkomera lino litegeeza state mwe bali kati. Eno embeera gye tulimu nga tulwanyisa ekibi, omulabi yakyetegereza nti eri omukristaayo yenna ayagala okuva mu mubiri. Actually abantu ffenna bwe twamala okuteekebwa mu kibi, Pawulo awandika n'agamba tuli baddu, tuli basibe eri ekibi. It is for that reason lwaki agamba nti the spirits in prison, agamba nti kyogera ku mbeera gye tulimu mu guno omubiri nga oyagala okuvuunuka ekibi naye nga tokola ki? Tosobola. N'otuuka akaseera eri abamu nga ne oba oyagadde okivuunuka olw'okuba kino kyeweetrainings kyeweeyigiriza, teweeyigiriza mu nkola ya Mukama oba mu nkola ya Kristo, n'osalawo gwe ng'omuntu olemere mu kino otambulire omwo, wali kyayise abataagonda. Kambuuzaawo nga tuvaawo kuba katwala tuveewo bannaye tugende n'awasemba wa emyoyo gino egiri wansi w'ekyoto kuba nagyo gireeta embeera endala nnyingi nnyo ey'okukubagana empawa. Ekibuuzo kirala kiri nti ddi lwabuulira emyoyo gino, kubanga ndowooza singa nawo wategeerekeka tujja kuba tuyambibwako otegeera ddi lwe gibeera ne mukomera emyoyo gino. Agibuulira wano Pawulo Peetero waawandiikira akyagibuulira oba ddi wali lwe yagibuulira? Ekibuuzo ekirala ekyeyongerera ku ekyo nti omuntu alina emikisa emeka egy'okulokolebwa, obeerayo omukisa omulanga amaze okufa ng'ayingidde wansi eyo. Kubanga tulaba Nowa yabuulira abantu bano okumala emyaka emeka 12 nga bakyali balamu, bakyasobola okusalawo lwe babuulirwa nga bakyali balamu. Naye kasamala okufa nga twalabye ku mugagga ne Laazaalo kiba kikoze eki kiwedde. Bayibuli yo nga yo terina kikona kyeyogera, wabula gwagisomye noyagala oggyemu ebibyo awo woviirayo nga weetabudde. Fakuti omusajja yagamba nti gwe ayagala okukkiriza bwino akuyamba okukkiriza muyitirivu, so nga naawe ayagala okubuusabuusa era tojja kubula kwe weesigama. So kati gwolondawo okukkiriza oba okubuusabuusa, naye balina omukisa abakkiriza nga tebalabyeko bwe yagambye Yesu Kristo. Twalawunzika n'ensonga eno ey'emyoyo egiri wansi w'ekyoto. Buli omu nsaba agabaneko nange mu ddakiika emu kikyomanyi ku myoyo gino egiri wansi w'ekyoto kuba akadde kaweddeyo. Ndowooza osooka osome ku bikkuliro mu bufunze 9 paka ku 11 ku bikkuliro essuula 6 olunyiriro olw'omwenda twakula 11. Yokaana agamba nti bwe yabembula akabonero ak'okutaano ne ndaba wansi w'ekyoto emyoyo gyabwe abattibwa olw'ekigambo kya Katonda n'olw'okutegeeza kwe baalina. Ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene nga boogera nti olituusa wa Mukama omutukuvu era ow'amazima, obutasala musango n'obutawalana ggwanga olw'omusaayi gwaffe ku bo abatuula ku nsi. Ne baweebwa buli muntu ekyambalo ekyeru, ne bagambibwa okuwummula nate akaseera katono okutuusa baddu bannaabwe ne baganda baabwe lwe baliwera bagenda okuttibwa nga nabo lwe baliwera abagenda okuttibwa nga nabo bwe battibwa. Bwe bubaka obwo. Kakati ensonga naye leese obuzibu
bangi basinziddwa okwo okuba n'obuzibu. ne bagamba nti abantu bano baaliyo nga bakaaba era ng'emirango ensonga si yereese obuzibu. Obuzibu tebuli kweno nsonga, buli ku bantu abasoma. kiri kye twayogeddeko nti omuntu aba n'endowooza ye. jjukira nawookera w'enjigiriza ono atandikira mu lusuku Adeni nti omufu takola ki tafiira ddala. Sitaani ajja aluka ekintu kino kati anoonyayo ebitundu ebiwagira endowooza ye. kituufu. Okay. naye nga bayibuli eyigiriza negamba nti emyoyo gino gifa, souls are mortal, Souls die. they die, Emmeeme yonoona yerifa. yerifa. Ezekiel 18:4. kituufu. Genda maaso sebo. naye bw'anyweza ensonga eno 3:22 nti omwoyo gukola ki gufa. kakati ensonga eno gitegeera obulungi eyagalidde okufaanana n'ensonga ya Abeli. tumujjukira Kayini atta muganda we, kati Yesu ambuuza nti muganda waaliwa, olw'ekkumi n'ambuuza nti nze mukomi wa muganda we. Kuba mpulira omusaayi. kati ako nti Genda maaso. omusaayi gwa muganda gukola ki Gukaabira. Okuva mu ttaka. omusaayi gusobola okukaaba bannange ku mbuzi ze musaze. singa gwali gukaaba singa tuli bubi Kuba mungi. mungi. kati eri mu ndagaano empya ayogera ku Abeli mu lubu lw'abakkiriza Abaebbulaniya 11 naga nti newankubadde yafa naye akyakola ki Akyayogera. nayogererawo. Kikyategeeza. omukululo ogwo gwe yakola ki gwe yaleka gusigala gwogera nti newankubadde yafa naye akyakola ki akyayogera. akyayogera. Bano abasajja battibwa. kituufu. kati Yokaana agezaako jjukira tuli mu kitabo kyakubikkulirwa. ekitabo kino kijjudde obubonero era tosoma Njagala kutegeera genda maaso awo. abantu abamu basoma olw'okuba babagamba basome n'asomayo katono n'agenda ne yeebaka. naye ebintu bino Bitagamu okunoonyereza. weetaaga okusaba omwoyo wa Mukama n'akuluŋŋamya. Yokaana abikkulirwa ki ekigenda okukola ki okubaawo abatukuvu ba Mukama nga bakola ki babonyaabonyezebwa era abamu ne bakola ki ne battibwa. tusoma ku biseera ebya dark ages, ebiseera ebyakazigizigi ebyaliwo ebya kristaayo. Bonaabona okunene. bangi Yesu kwe yayogerako. ne bookyebwa, Baakyayibwa olw'erinnya lye. bingi ebyabakolebwako. Bambazibwa amaliba. naye ate si kyekyasembayo, waliwo ekiseera ekigenda okukola ki ekijja okujja mu maaso. kana bagambako mulindeeko ne baganda mmwe abaki abalala. Kiki Katonda we yekyali mu kuyigiriza gye tuli? nti kaseera kala kajja. kwegamba waliwo ekikola ki ekijja kikyali kituuza. Nti omugabo okubaweebwa okuwolera eggwanga kubaawo nga ne bannammwe kituufu. nabo bamaze okuyita mu kasengejja. waawo Uganda ffe sebo tusabukiriza otuweereza esaala tunzikewa. Katusabe. Kitaffe omwagala tukwebaza olw'akadde kano kukkiriza twogere ku byawandiikibwa bino Ayi Mukama. Kituufu Dawudi wagamba nti ebigambo biwooma okusinga omubisi gw'enjuki, nti era twerolezeeko tulabe. Nsaba Ayi Mukama omulabi yenna asigaddemu okukunkuna nga takkiriza byogeddwa, Mukama muwe amagezi n'okumanya nti bw'anaakwata ebyawandiikibwa bino abyesomere, alabire ddala nti Bayibuli teyeekwontana, wabula akkirize Bayibuli emusomese kikyegezako okutegeeza. Nsaba Mukama omwoyo ogwo oyogere nagwo era ogubikkulire asobole okutegeera biki byalina okumanya mu kano akaseera. Kwe kusaba kwange mu Yesu Yesu Kristo. Amiina. Tuyenzenye mukwano gwaffe okuba nti obadde otambula naffe okuva gye twatandikidde paka gye tuwuuzikidde program lesson week eno kwe tubadde nga tuyigira ku bigero bya Kristo. Twala okwageza sabiiti ennungi n'okujjukiza nti Kristo omwagalwa afaayo gy'oli.